Otyo mwasibye muti akansubire muri bulungi nze Shuaman Segawa nawe mpaliriziddwa okuddamu okukolayo video endala to clarify abawagizi ba timu ya Arsenal n'abawagizi ba timu ya Man U olw'okuba nti basigadde siba mativu bwe nakoze video yange ejjo nga ngamba nti Man U yasinze timu ya Arsenal overall eba yabasinze naye nabadde ntegeeza nti Man U yasinze timu ya Arsenal mu bikopo kubanga season bwebe etandika tulowooza nnyo ku kutwala ebikopo ddala ffe abawagizi tuba twagala kutwala kikopo tusanyuke tumanye nti timu yange gyempagira timu yange gyenjagala etutte ekikopo wabula video eno bw'oba oginyumirwa njagala ogirayikinga ogifollowing ate ogisharinge esobole otuuka ku bannayuganda abawererako ddala video gye tugenda okukola olwaleero eri all about kukola nsimbi njala tunulire Man U newankubadde yatutte ekikopo naye obusajja bwa timu ya Arsenal ate bwakoze sente nyingi okusinga ku Man United mu overall season so byenjagala tunulire onaku waero mu Uganda wagira timu ya Arsenal wagira Chelsea wagira Man U wagira Liverpool wagira Man City otegere timu yo season mukugwako yakoze sente mmeka byetwagala okunaka eri video gye nasembeyo okukola yabadde eweyinga bikopo nti bw'omala ko season nga tutte ekikopo kyonna omusajja ne baba atutte akakopo era kale awanyo weewaawo ngenda kulaga buti ya timu za mube zakoze ensimbi ojja kuba weeraba nti munange timu yange yafunye sente bweziti season inge eweddeko so mikwano gyange ababetinga nyina tickets bbiri z'enfulumizo olunaku olwaleero tickets zino zigenda kuyamba okulya ku sente mu kapapula nabagamba emipiira gyange gifuluma buli lunaku VIP ne singo zifuluma buli lunaku ate ekyenjawulo kyennyina singa nkuwa emipiira noba nga towangudde enkeero ddamu n'okuba ne tukuwa emipiira emirala ku bwereere singa tukuwa emipiira noba nga towangudde y'ensonga lwaki mbawe ennamba ezo mukube mufune emipiira egifulumya olunaku olwo singo odi 4.2 ne VIP odi 8 saba betinga ennamba yaffe eri 0755 38 41 30 owandika 0755 38 41 30 waba oli ku MTN nga gwe MTN yekwanguyira kuba 0787 05 08 ngoli ku MTN 0787 05 08 osobola okubeeranga naawe ate mpozi olya ku sente mu kapapula odi zino zifuluma nga nsava era nga zijja kuweera ddala mpozi ate ku sente so mikwano gyange abatwaba olunaku olwaleero njagala mutwekwate ku Telegram kwetuli noonya akaunti yaffe ya Telegram eri Shuaman Radio Simba yokka ye yaffe Shuaman Radio Simba tukuwe ku mipiira egyo naawe olye ku sente kati ababadde bakaaya nejjo anti Man U abaseno nga bagamba Man U wadde mwatutte ekikopo aba Man U nga bagamba ffe twala bikopo tetufa ku birala this is how it works Premier League egaba sente obukadde nkaaga actually egaba obukadde nkaaga mu bubiri kwoyo abeera atutte Premier League wabula sente ezo zijja zikka -3 million ku bifo ebiddako owookubiri paka kuwa 20 kitegeeza nti bojja okola denomination ku bukadde nkaaga mu bubiri awangudde Premier League bwatwala addako abamusalako obukadde 3 ku obwenkaaga mu obubiri naddako ne bamusalako 3 ku obwataano mu omwenda so zijja zikka bwe zityo kati njagala kikugaziiza okitegeere katusooke ne Manchester City Man City batuuka ku bazanya Community Shield ne timu ya Arsenal Manchester City eyo bazanya Community Shield ne timu ya Arsenal ku Community Shield bw'owangula Community Shield wabeerawo miliyoni emu n'obukadde 20 muzigabanira wakati akubye ne gwe bakubye sente ezo muzigabanira wakati tekuli asinga munne sente kiregeeza ti Man City bwe yali ezanya mu Carabao mu Community Shield rather yafuna emitwalo 62 n'ekitundu newangula Premier League netwala obukadde 62 newangula ne bagikubira ku final za FA Cup netwala akakadde kamu kubanga omuwanguzi wa FA Cup atwala miliyoni 2 addaka akakadde kamu kitegeeza ti sente ze bozigatta yakola miliyoni 63 mu emitwalo 6
2,015 onfuna Manchester yakola milioni 63 mu emitwalo 62,015 ng'ogase sente zonna ze yakola. Then timu ya Arsenal yajja kutte kyakubiri mu Premier League nefuna obukadde 59 obwa Premier League nefuna emitwalo 62 eja Community Shield. Kiregeeza bw'ogattagatta ensimbi ezo Arsenal ebeekoze milioni 60,52 onfuna milioni 60,52. Then bwe tugenda ku timu ya Liverpool bawangula Carabao Cup naye Carabao Cup fan enough Carabao Cup bw'ogiwangula ofuna emitwalo 10 just emitwalo 10. Kiregeeza nti Liverpool bafunye obukadde 56 obwa Premier League okukwata ekifo ekyokusatu ne bafuna n'emitwalo 10 eja Carabao. Kiregeeza bafunye obukadde 56 mu emitwalo 10. Then kansoke ne Chelsea bamalidde mu kyamukaaga ne bafuna milioni 46. Then ku milioni zaabwe ezo 46 gattako emitwalo 5 gye baafuna mu Carabao Cup kubanga gambye awangula Carabao Cup atwala emitwalo 10 owokubiri mitwalo 5. Kitegeeza bo mu sizoni yaabwe yonna bafunye milioni 46 n'emitwalo 5. Man United nga mumalidde mu kifo ekyomunaana mwafunye milioni 40 eza Premier League nga prize money milioni 40. Then ne muwangula ne milioni 2 eza FA Cup ne mbeera nga mufunye milioni 42. Kakati awo ndowooza bw'ogattagatta Manchester ng'efunye milioni 63, Arsenal ng'efunye milioni 60 n'emitwalo 52, Liverpool ng'efunye milioni 56 mu emitwalo 10, nga Chelsea bafunye milioni 46 mu emitwalo 5, nga Man U bafunye milioni 42. Kakati ndowooza oba osobola okutegeera ani yaani mu kuyoola ensimbi. Sababadde baagala obakiralifayinga ku kibuuzo ekyani yasinza okukola ensimbi. Ndowooza ekibuuzo ekyo nkizeemu. Vidiyo eno bwekunyumira gisindikire n'ekyaliwo gisharinge girayikinge commentinga. Ate mwabaagala okubetinga n'emipiira gyange gireeta ssente mu kapapula emipiira gifulumya egy'olwaleero yita ku 0755 38 41 30. Then bw'obeera ng'oli ku MTN kuba ku 0787 05 08. Asigala Shuaman Sega ku Telegram Shuaman Radio Simba.